Mutoro. Olina mu byakulya. Twe ku masala. Wali kamera zaje. Ne. Andi fe tukusazeeko obusazi. Tukola bikiri. Obadde ogenda kutindako. Ndaba oba siraba. Oyo si ashakama. Bwononye oba ononyenze. Ashakama akolaje. Yaze kulaba gwe. Yaze kunkyalira kulwaki ze ne kamera ewaka. Bulijjo ojja na kamera. Ati fe tuguddeko bugwe. Mubadde mushutinga. Kakati ashakama ashakama avudde mu nnimi. Mama tu tugambako ashe empale gyakubye ngenge ya Mutoro. Muzenniramwe wakaye mutuuka. Ashe soko yimirira abantu bakulabe. Soko yimirira abantu soko yimirira obuze ku bantu. Soko yimirira obuze ku bantu. Kuba line gwalire wakubye. Neba. gwe abi tuwe tugenda shootinga content waffe bambi onsaze kunawe mwana okubisiza Ugamba uti. siga Ukola kye wa Niko. Niko tukola naye content Yeka. Eh. Obudde nga bukyali bwakumacha wakedde bukeezi. anti munayo olina okujja nga bukyali Wae bizibu bya nseno bye bitugezo. Yanga bukyali ayinza okujja ekiro n'asanga nga ali mu mbeera ndala nnyo ne muyoola. Empale. Yangambye ayagala kukyusaamu okukola content. Nze nina mwezi mutuuka eno ye mutuuka anti nze nagejjagejjamu ate ye alinga empewo gweyitako buyisi. Waliwo omulala? Takubye nnyo. akubye nnyo naye siina kyakola Tuli ku TV wano. Mugambe oli mu interview. Tuli ku TV wano. nzeemu amaanyi omusaadde omukulu okugula ring light internet celebrity superstar obeera otya celebrity Mutoro w'amaanyi ali mu following y'abantu kumbe mitwalo. n'agula ring light eya 50 dirham 50,000 50 dirhams sente ngapi? mitwalo etaano ati munange kati engeri gye ndi omusanga tuzoogerera muzee waffe Ate Mutoro namulaba alanga oba mama gadget. kati Mutoro olanga otya mpozi gadget bikoze bitya nga tosobola kugula gundi etegeerekeka Agambe muji. Mbugula oli akantu ak'emitwalo 5 kabidira mu 5. Azena kaliwa. anti nze mbaire ndi nti engeri gy'oli celebrity superstar olina etegeerekeka Celebrity low status city. Ani? Celebrity low status city. Oyo. Celebrity nga buli kintu kye kyayina. Shallow price si bya myerago. Abike ebiruma Niko bitono imagine akasimu ak'obukadde obuna n'apoloko omugambo bukadde buna mukama wange yagwa sukulu ntoleeta baba toleeta Omukwano gogamba Mutoro alina ssente naye Mutoro essente azimalira mu bbaala Kadde mwako. Mutoro mugagga mufundu naye ssente azimalira mu bbaala na bijunjulu mukubire kirira kya mukuba taddamu kuntwalayo ndi mubbaala ngenda mubbaala nenenywera kubanga ndi munsi yange kati naye abeere Dubai azwe anti ffe tuli basiraamu amwero sitetasingi wenamuleka bambi si waali Wamulekawo. namuleka waliwo akayimba keyali alamu eyava amabaati nagenda okomawo nga ndaga ekisaakaati nga ngamba ayi nakuzina mwe mwabeera Geti okongona. geeti bambi ate amasannyalaze balina n'omukuumi omusajja bambi embeera okusinziira kale yogera ebituufu awo tewali asikaali lwekumirawo oli asikaali so kwabeerawo omulimu abadde ayagala gugaba Wafunye bulletproof. Oba bakuba ku mubiri.
Kyekiganye kyekibadde kikuleese kati nzimbyemu Mutoro bambi yandabiranga eyo of course ife ku TikTok ovimba nnyo ati yandabanga eyo empale ezinyirira yandabanga eyo mukama wange ngagamba omwana namutukako ddi okitegeera bambi ng'agezaako naye ate nze nga simumanyi okitegeera nakakati nesaawa zino simumanyi Kama Yandiba ekyo kyaddeemu Yandiba ndaba mu kifaananyi kirabe basi njaluleeko close up kubanga ayinza okuhanga tamata expression ye sikagala obusembeze ashakamunda akina kudamu ebigambo Mutoro of course nze nali simumanyi okitegeera nibina abakuvidiyo kwitaita ku TikTok nze Mutoro nali simuwabudde bwange of course nga kubanga nze ngatakunyumira nalabanga omuntu ayogera ebintu ebitakwatagana ngamba ate onafuutu mpaka Mutoro bambi bwe yaneeraga n'agamba nze akimukubira ku TikTok yonna era nze bwafulo Mutoro yo nga talina bwafuloga just nga afulomukazani omunene mu ggwanga Mutoro oyo yafuna attention yange yatandika ofuna attentionati ndikuleeta olwemboozi Mutoro yayenda okufuna attention yange aye nga attention gyayenda baba wange tusobola kugimuwa naddemu okumuwa attention era sawa lino tiri oba ndini Mutoro oba ndininiku omwana ndaba mundaba ndala mpagulira mazima mujje bujja mu maaso awo ajja bataata ndabanga Niko kati ayinza okuba ndabanga Niko azumike ki muteke ku nsumu akagamba akasembeyo kawulidde agazi ejjamu labangaazi bani ebigambo bino abiyega nemina Mutoro ate abasajja tuzina musoka abakazi babirabe abasoga balina ennyola gye banyola ekiwato ne bakkirira ne bambuka bwe bati olowooza baaki balimu naye tunasobola lwaki balisanga kufatayire ashanga alabika olugezigeze walowooza binababyala kati ono era yagende muwasaba ate omugambye yagambye ati inikesi wabula sinti ngenda ashagamba kuba tuli awo nga Mutoro akubira nababikinga ebitamirayo byange genda kupropoozinga nga propozingiraho Mutoro kiyinza kuba kitya oyinza okaterawo amabibi asha namugamba nti asha weyumalemi koze byekisigo bingi byekisi kikola kyakusigo eki kati ngeza namuntu kulyamu akafaananyi mufukamire ashakama muyumalemi awudeyamu oba asha alina okupropoozinga aitaza okusizira ku muntu bibiri okupropozingiro nosoka kubanya kumulaba kulatiko nogamba oyo mukazi newazuuka yakumuwasa sobola kulabya kisiru kumuwasa yakyaza bakusomere kati feno betumwita eno gyetumwita ashakama eri agikama kati wadde eno neyewumuzaako era nobola wabeere lutawangala etanyumirwayo aji aba alina okuddayo muhakize tebategeera niko akimyeka zomanyiza agikama eringa mukaaga oza olumubala bale ku apu nenkwata ku mutwe so omukazi toyinza mubeeramu nobeeramu oli olwokubamu nebyokwebakagewo mukaaga alina mukaaga bamenye menya yakunda wawulinagamba adokunzikamu
munange ashakaba abantu abato basoko bagambe kulaba nawe sebe nabuno wayengira ba YouTube okubiragala abasoko bali abasatubulira Omukwano subscribe ku channel yange ashakama 18 official kuliko ka Uganda flag ashakama 18 official kati ko official yako kateko deko haji haji ashakama 18 azise ku DP wali weziteka zisimbera ili mu photo kulidi ogeza nonteeka Mutoro musango yotya okuva ebanga lwakolaganya Mutoro musango baida Mutoro banga chikolo luzimu we muwane nnyo yeraga bana akakolo ne Mutoro is one of my best friends kana wasi era nange sokusi obasoka vewo ezo kwasa minutes kanesiga kana hawapa nenga Mutoro he's one of my best by the way I yeah ye muntu tinemani naye kiri ku music somewhere somehow ye muntu yenda ko demugamba naye bila na agabanze by the way yo by the way bena so kusimana wewe bada bosubi singa nenda onekati ya manager wange alikumbulira nti kama gendo ulabo no kobono tumulaba ize mani by the way yageze naye kuba ku muyimbi omu mu Uganda muno mukali wamule thank you nabasike bili mwana mwe yandaze machungwa kata uka mugena hello lady I'm your fan kwa muyimbi thank you ngali mubirize bwa thank you I love many of your songs oh really nakali kumula oba obuyimbi yakoze ashakama ekibbe olumabaddewa katamfe so yamisa kwetinze nnyo twabadde ku dina ya pastor Bugembe kwensinga okwagala baida naye yamazeemu amaanyi mwagala nyo nti even mu nyimba nti ne ku tiktok yange kola nyo kyalize yes era ku page ze mbeera ku nnyo nga commenting I don't do it naye mwagala nyo even nga tuba bantu even bwenabadde mpeewaka akayimba ke kazeeku like playlist nekawana namba this is my best artist naye mwana gosaka eri nomusisinkana banange nawendemu namba nedda yabadde basireku bange naye ate namusaka mupakingi bange yami yasuse wewe nga sagala yasuse wala kwekitira nemubuuza mama olagamba manager alekaho omubuuza olagamba ngenze mushoti ko kumbe ngenze kukola kwaba bwiri omuyimbi yakulakisiza omuyimbi yandalisiza actually by those guys are not appreciated abaimbi abasinga don't appreciate tiktokers ate nga tiktokers now the people abatuufu abokukomiti mubiri baana batina bapenetrations nga tebayise kulenyinyi zibajjene but osanga obwereere n'omwekugako like abayimbi katikankaise abayimbi wetubasisinkana sometimes tetwagala video tetwagala bifaananyi like me nze personally nze nsinkanya abayimbi but I don't ekitegeera ndwawo okusaba omuyimbi ekifaananyi kozimmanyi nti ayinza olwogakyemwagalako ono omuyimbi just nabadde ngenze just to appreciate her ekitegeera saagezi banjagala video banjagala ki banjagala ki I just wanted her like ategere nti mwagala nenennyonnyolaga ashakama 18 official era nze nkolera wali ku tiktok okay ng'ali mu nviiri akalakata kati ate bambi by bad luck omuyimbi omulala by the time omuyimbi omulala yayagadde okujja gyendi maybe twogere ng'olwedde oli akubye ekibayasi
nyinza wa pesa. Mali bias era nakuddewa nga sizem kwogera ku mimi. Dole damu breakfast. Ubaka bwo bweli abayimbi bano. Kubanga bayina bena tunagenda kubaka. Muyimbi kyasinga okubeera omuyimbi akyasinza okubeera appreciative ku TikTok bamuyita Asidiki Boko omusoga Asidiki Boko wiiki tegwako nga tampereza message kubanga jjukira nti akayimba ke akandi musoga kamanze yakapushinga ku TikTok mpaka abantu ne bakati so that guy Asidiki Boko siwe busembatya weyo busoga like saidi zeyo naye bambi ya appreciatinga abalala ba appreciatinga nga bakatandika naye ba hitinga right now ne womusindikira ka message nti hayi abera loza nti yagala musaba show ngate nze siri babi kwan nze siri mutegesi wa bivu obo mfuna naye like omuyimbi asoka najjanga taina like kale nga taina naye nga yagala you push natakuwa ya data okitegera natakuwa ya data nogamba okele me do it kanti kole mu law okitegera naye oluvaayo like eyakusindikiranga message alekera okusindikira naye Asidiki yali kullo abatagala ku appreciating abana ba TikTok abana babakolamu zi challenges abakolera zi challenge if you don't want to appreciate them adete badingala kwogera ki toidi wena kinvudde mu mutu oba mbeire ngenda kobaki nti abo batagala ku appreciating abaana bo kale bayinza osanga obuzibu nti abamu baba tebabamanyi physically naye ate osanga TikTok agwomanyi at least ate teweeraga nnyo akitegeera koza abaana oyinza ogamba nti mu challenges ng'emitwalo 4 oyinza oba nga bw'oba muyimbi manyimu batiktoka nga 2 oba 5 abo boosanze beba influence ng'abalala bibakola awo gwe bogamba emitwalo bamikwano kyebalowooza nti sente obakutuwa selfies bakibati just you showing me a good attitude nezine ngamba this is Usher from TikTok ugamba I love your music osobola ogamba oh kama bam thank you so very much thank you for supporting me thank you so much to talk to a TikTok it's like you know what katono kyeyabadde ayagala mukwano gwalimu wati eyavudde ku meza ng'agenze kwekuba ku muyimbi namupa omwenda omukazi yanswaziza okiri omukazi yanswaziza nagira okuva mu parking ewa Pastor Wilson Bugembe ngani kubona zizi nalabe gundi awo nekwana adawo nebijemera kwa kenzo nenda bati Pastor Bugembe ngakuwa hano Pastor Bugembe yali kullo ali kullo Pastor abayagala Mutoro bannange ali kullo kubire simu nakubuza mwana storage yoli waka ngayagala kujja mukoleyo kasikiti ali kullo kati oyo ye mumuleke baba izanava nene gundi ndaba gezaako ku appreciate nga batiktok gundi omuwala wani Amiro Teta Amiro Chosen Becky. Yeah, even Chosen Becky is doing a great job. Chosen Becky. There's Chosen Becky na musisinkana in Dubai. Yeah, kakati wabanga ya anyomye munza ate sinyomye. The man is the best friend. We are friends with Amir. I love him. Sina mimbi gwe nnako mzimu. Bonna mbagala kubanga nesina gwe nali. Nsazo twogera ku abayimbi abalina positive vibe. Haina positivity banga. Haina positive. Namusisinkana e Dubai but wala ya relocate. Bonna mikwano gyange ne just kyenjagala obagamba. Abaana bayomba nnyo. Ate omu yabipamyemu. Omu wati yamazemu ama. Abayimbi. Niko soko mbulire ku mukwano go ne Ashaka. On. Oh no. Ze mutawere nja muwasa. Trust. Akubulire.
tetugenda ku bakyagona nina mu feeling mugambirawo mami gwakyala abikingi ekirungi bino ebintu bisigalayo ku intaneti nega relationship kyange noono omwana nange simanyiddewo now it's stronger than ever. Yes. Is it going beyond being friends to another friend? Ndowooza kyava mu kubeera faani nze nali faani wono nze nali faani we naye kati ate wenamwekuba se bwe yateekamu n'akasinga ya nemusangayo maama ng'atambula n'ebikamera mu mugongo ng'anoonya content nemuwa kyokka akayimba ke twakola ke kak'omuyimbi eyakoze eki eyaganda ze kati akayimba ke tugenda osaakinga wamakeko kubeere nekaketinga kalina ku miliyoni zewaneka from a friend to a friend, from a friend to a best friend. So she's currently your best friend? Yes. In fact, in girls, she's the one and only. Never know we know Omukwano. What you ati mugenda kumenya uli kodi ya vita nemina. Tebali mlepezana. Nega singo na kuja. Nga Asha akuye. Nika kuganda wiki. Zikula mu wasani. Exactly. Ezo mukolo. Uruno ngabugenda kutima Asha kama kwandiro wa. Biso mukanda yewa. Unatima kigenda kubajja Asha. Ade omwana uyo kuwasa bufumbi. Asinga sente yaleta munne ya Yandiba. Najona singa sente iPhone user ndi watekini. Era yakyale wakanze fuluma ne kaboka mulenzi bebaleta omutwalo gwa mama. Era bagulira wali. Ndo acha kama mugera tukija ba abi. Baba leka fulumya omugolo omusajja ne kaboka mulenzi mama ne taata munsonyiwe kayiba kyakakagaba mwakuza olulenyo lulungi olwogondi lwaibisa lulina kojja kubabuuza omwami mukyalo oyo mwasangaganirawa andulu kuja kujja fuluma nonya Asha kama nderi ye mwami kujja kama mderako hino muno ati tata namala nabuuza Mutoro moni asobola okujjanjaba yekka muto awo bakuba olwo yakyali waffe zesikyala wa nebanga asingase nzogera bozi bwe nayo ngedde naye